naye bakaziza mu nkola eno. Tuwabulako mu generation y'abali abaaliwo. Wabula katugenda kalaba mu generation ya VJ Juniors Productions. Tetumanyi oba generation ejja maaso bali kaddamu. Naye nga nze kusuubiza kano kajjidde mu generation yange. Mu generation ya VJ Juniors Productions, ever challenge but never equaled. Aya basi. Bakaise Tom Raider. Bakaise Tom Raider. For these days, the world has gone bloody mad. Wow. Take two. Yes, batugambye coming soon naye nga kirabika. Yes, stock videos kwena je center. Rizula videos abashikani bwe kajjansi. Posa lina baga Pelgo Movie Center. Ashikani wa hoyi makano bakaise mada on the Orient Express. Twakafunye katusedda mu nyumba. Join you. Twakafunye katusedda mu nyumba. Kill Poirot. Wow. Avenger of the innocent. Is that what they call you in the papers? And you are innocent? You're fun. Yes, wakaise mada on the Orient Express. He was murdered. Ninga mbagambye ka sinema ko twakafunye dera nga kali mu nyumba. Tugenda shikana mu abazanya bangi abenjawulo. Kano kola basebo shika kuzanyirako kabongo. Kabongo karabanga akokuzanya naye. Katwongo kagenda kubera ka detective. You are certain it was a man? Ninga setting ziri enkadde. All the setting. Think of the dead man. You leave her out of this. Tuli mu kutalika. Enemies? Waliwo ka sinema kengendo famba kula bakaita the student. Bakaita the student. Nabagamba nze nava mu byamalala kati nkola sinema. Bakyanoonya amanya. Simanyi. Nze ndi mu kufamba kula sinema. I can see everyone. Who takes up the knife? Cannot trust. Wow, say 1 2 my check 1 2. Mada on the Orient Express. Katonda wange. Wow. Yes, tugera kuba twolekere kyatule shaka bugezi ko lwaliro. Era nga tugera kolekera kasema kagene kubera akasufe nnyo kamala. Nabagambye tugera kolekera ka action packed ne wankubadde kagena kubera mu thriller. Mpozi ko gaseko no sci-fi utoto no. Ninga ate tujja binyonyoka. Nga bagamba Iron Bay Pictures bakutusyako sema gye twolekedde. Bagambye Iron Bay bakutusyako sema gye twolekedde. Laba mukasyaka mu kutandika yakatandise bwaki olwaliro. What do you feel? Tuina akafa kam gye twali tutandikidde. Waliwo eddoboozi eryali lyogera nga kyebekala ogwe babuuza. Oli amubuuza nti kati owulira otya? Wulira otya? What do you want? Era muli gwe ki kye weetaaga? I want to love. Wesa kimu njagala kwagala. The pain. N'engeri gy'afiiringamu obulumi. Laba tabbu. Baabano. Katonda wange. Musajja wattu gye yali alina ebifaananyi byafuna nga wulira n'eddoboozi limugamba nti ta genda maaso n'okutta. Kino kyamusisimula olusimula si lwakuno. N'awulira nga yenna abadde nga atuddeko ekizito ku mutima. Yasisituka. Ono kyava jja n'atandika okukona amuyita David. Kati ate bw'awulira akonkona ng'amuyita David. Ne kino kyayongera mukanga n'asooka yeesika. Waliwo ekifaananyi ky'omuntu kyalengera. Muntu ng'akutta omuliro amwesimbye maaso. Aweze kimutta genda maaso tta. Laba tagali. Rodi yasekula akaji n'ayitawo n'ayingira munda. Yamutuukako waali. Yamubuuza kiki genda maaso sa. N'ayitawo n'agwa ettale. Kakino nno yakimanya. Mbeera gyali mu kirabika sinnuŋŋwe. Era sinnuŋŋamu. Yakwata bukwasi kubo n'ajja erudda. Waliwo akasanduke ke yagwako. Mulimu engeri y'obunanka mpozi ng'ogasseko n'akayiso. Yajja waali. Asegedde mu kiro ekimulumbaganye si kyakumuvaako kati. N'asooka amusimula akayiso kw'embule. Kiryoke kakana. Tugenda mu maaso nakwekubya puresya kakana. Bwe yamugamba kiryoke.
era bwatyo nga amaze omukuba akayisa amaze okukakasa nti akakkanye naye musajja bwe tunayitawo n'atuula erudda nabagambye twolekedde kano kalimu action pact. Yasooka n'amutuula ebbali ku kido n'aserawo amubeerera awo. Kasiema n'agambye ketwolekedde bakayise kiruoda kalimu action kalimu lu sci-fi kalimu lu thriller kwegamba kalimu buli kimu kyonna ne bagamba Chris Mark yagenda okulembera abazannyi akawungezi k'olwaliro. Kero nga wayisewo akaseera ono yakwate kuba n'asooka ayingira ebbali mu showers nga bagamba Daniel Park naye agenda kumusema gye twekedde akawungezi k'olwaliro bw'amaliriza okweyozaako n'ajja ebbali luda mu firiji najja labo basobola okugezaako okufunayo ekyokwemmunamuna. Dennis akuyana oba akuyama naye mwali nono yamuyisawo n'amuteeka ebbali mu shawa kusooka amwozeeyozeeko. Millie Hutton ne Jessica Clementi tibakabuzeemu maliriza ofuna kye yali yeetaaga yakwate kuba nazzaawo ebbali akafaananyi wali akafaananyi awo we wali sheefu ye mwatereka ebyakabiibye nga bagamba Jason Gosby ne Ruben Langdon bonna mwe bali mu sema gye twolekedde. Alina bye yakuŋŋaanyaawo mu mpolampola kati agenda okuzza amaaso olwo bye yali asika n'abako kyalengera. Mwalimu engeri y'ekifaananyi kuliko ekifaananyi kya nakyala bw'akiraba yalowoozaamu n'akiyisaawo n'akiteeka erudda. Mwana muto student nga bagamba James Mark ye director w'Okotiko. Lori yasooka ne yeeyiwako otuzi bulungi nnyo mala okunaaba. Yajja n'ayiwako yunifoomu era najja mu masekkati gendabirwamu n'asooka yeetuna yakakasa obadde mu butuufu yeye ali kalanda genda okulengera nga kiryoke talina tabu ali bulungi. Dreams getting worse. Kirabika ebirooto bigenda maaso n'okwonoona kwegamba n'okweyongera okubeera eby'ettabu. How's school so far? You never really talk about it. Agamba nti eby'essomero sikutegera obadde tobyogerako. Njagala ombuulire. David! Hey, David, wait up. David sokolinde. Kanakyala kajja waali. Me or something? Sikutegeera. Oli bulungi. Why? Njogera naawe. Sorry. N'onsonyiwa munnange. Well, Badde ngali absent minded. weirdo. Hey, let's finish that project soon. Gyatugenda endowooza eri project sobola ogezaako giwunzika mu nnambiro. Kwate kubo ne yeetooloola. Today we'll be discussing Eric Erikson and his Ono agamba nti olwayo tugenda kuba tusoma kwayitibwa Eric Erikson one ku nsonga ezikwatagana ku bya psychology psychosocial stage theory is the development of era n'engeri gye yali yadefining ekiyitibwa ego. if you will, is the conscious sense of self that we all Lori asomesa psychology. action. According to Erikson, our ego identity is constantly changing through our daily interactions with others. He also believed that a personal sense of competence motivates our daily Baabo and behaviors. Each stage in his theory is concerned with becoming agezaako okunyonyola ensonga gye bayita okwemanya stage is handled well, the person will feel a sense of mastery. era ng'agamba nti ebiseera ebisinga singa kiba kikwasaganyiziddwa bulungi okwemanya. Poorly, however, the person will emerge with a sense of inadequacy. Lori yatambuza amaaso. Isn't that right, Mr. Lee Si bwe kiri Mr. Lee. Ono yakiraba nga kireka byasomesa ono si byaliko. Anderson? Perhaps you'd like to share with the class the six. Oba osanga wandiyagadde ogezaako sharinga ne klaasi gye bayita Would you rather give us an update on the weather? stage ey'omukaaga.
nakwate kubona asituka badde tawandika badde takola ki yajja asobole ogezaako banyonnyola Stage revolves around intimacy versus isolation. kale nekyewunyisa ebintu yali abimanyi Stage covers a period of era yabaweerawo bwino entering now as we yabawa data newankubadde abadde nga ali upset minded believed it was vital that we develop close relationships that were committed. katonda wange Very good, David. anti kituufu weebale nnyo david With Mr. Erickson and also the ideas surrounding the sixth stage. kirabika ensonga ya Mr. Erickson ogimanyi ng'ogasseko ne ideas ezeetoolodde Now, ekiyitibwa the 6th stage zibadde ziri busa waliwo sebo tactical team yayingirawo waliwo bannamagye abayingirawo force ey'etabbo kamala ne babagamba bakakane balekerawo n'okuba kerere baba baagala osigala nga bakyali balamu babagamba bakakane balekerawo n'okuba kerere wansi nkwetaaga wansi gwe katonda wattu nagenda okuza amaaso okulengera rodi yemusaatu bemusobedde wabula bayingiddewo mu ngeri ya force bayingiddewo namaanyi gwe yitawo tubagamba mukakano okyali waggulu kikyoyagala omusaatu yawanika ku mutwe bana kiryoka ekirikiri yasiira tagali ndikiri yasiirambwa abadaaye laba no tabu ne basooka babakakanya bonna wansi zibadde ziri busa waliwo yakwate kubonajja kyebeka yali akulembedde akabinja akaali kayingiddewo nakwate kubagezeko sisikana gwe jangu waneeno ticha musomesa namulaga ekifaananyi ky'omuntu gwayagala student nambuuza aliwa musonge kokono yuli wali eri aliwa yuli wali eri bazeno nga baagala sera kwono kale mufunze abasigadde mwena tubeetaaga bweru babagamba abasigadde bakwate ku bafulume kasi abafunzizza oli ayitibwa david gwe ddawo saagala bwekyange ne bamuzaawo bagamba abasigadde bafulume mufulume wemba temwagala funa buzibu mufulume ne bakwateko bajje beeyongereyo nono gwe bakutteko ayina ebimuteganya amanyi okukyalirwa wazimu amanyi okulengera ebyawongo waliwo ebimpenejjo mpozi kugasseko n'ebyokola ebitera okumulumba aba abirengera olwedde bamaze omumufunza waali naye ng'alengera nakyalengera kyokka buli lwakirengera kimugamba kimutta nagambe tuli kasema kamanyikiddwa nga kill order nedda bannange yabaga abaseko walinga subject edde bamaze omufuna kali basooke bamunyangalaze mukwate bayitawo ne bamusiba aya basi ndowooza katuteguke niyagamba tuteguke tugende gwe baagala otwala kirabika nno atandise ogatta ekyewunyisa yagatta ku filifeezi n'asooka afumita bano kabaka alina personality endala gyebadde tebamanyi gwe baze okwata wai mumuteeke wansi mune bajja bamusekula amanda yakwata kano keyasyayo kwata kano keyayisaawo ng'engabo nayitawo nakirira wansi fumita ono akambe kyewunyisa nno omwangu ekitenkanika yasitula emeeja n'agigunda oli n'ayita mu dinisa kabadde ki kano kagenda osekula ebyasi adduka alinga musezi yakawugirawo omugere omuganda wange student bu student wabula watabba okamala ate kirabika aswikinga n'ava ku bulijjo n'agatta ku filifeezi yakwata kano alina amaanyi agatenkanika alimu ssebo ka personality akalala luli abadde poole nga mugezi okamala esaasiro gwe tulengera n'amaaso gatangalijja waliwo n'obujja yakwata ono n'amukanyuka gye buli ne busigalira wansi wabula musaatu agenda okuvaayo bw'ati nga kirabika naye kenyini ebyali bigenda mu maaso tutabitegeera david sooka olindeko kali kamuvuddeko kiryoke saagala weeraliikirire yadduka misinde david lindako bano bali bweru balinze be baweerezayo tactical unit n'asooka ateekako serubwatula gwe kiki anti ogenda goberera liidi yange gwe mugoberere kyenkola kye mba mugenderako yagamba sikitegeera banaye ki ekigenda mu maaso twagala student ono oyo bamuyita david yatolese mu psychiatric facility ate nga watabba okamala
twetaaga mukwata tumuzeeyo. Sir, what do you know about? Kiki omumanyiko nga gwe? He's an uncle who lives. Nze kyema kikimu kyokka abeera ne kojjaawe kubanga ye yamulese ku ssomero olwaliro. Kojjaawe Sir, can I ask you to step outside with me? ngenda sooka nkusabe tugende ffenna ebweru jangu. Jansooke tugende ffenna ebweru. Maama nnyabo student gwe beetaaga olowooza tafuuse ejjike. Katati ko unity konna ke basindisa akasekudde kali ku ttaka. Nuyajja aseka ne mukama we. Boss. Yeah, it's him. He took out the tag team. Antu badde tumuyina naye kyewunsa asekudde tactical unity. I was heading back, but I don't think they noticed me. Alabika atawanyise tebamanyi wajja ayinza kubanga ze essaawa eno. Immediately. Njagala musooke munoonye kati. Organization. Ate ebya organization. Collins, just do what I've. Mr. Collins nze kyegamba ky'oba okola. Va ku nsonga ya organization gwe kyegamba ky'oba okola. Mugende muyige muleete. Kakino bagamba nti yatolose mu ddwaliro ly'abakataala. Wabula kirabika oli abali tali mu ddwaliro ly'abakataala kubanga ku mbeera gy'alimu n'esekula gy'asekula. This new energy source will replace Kali nga tuuse bali waliwo meeting eyali etudde. revolutionize the world. Ono agamba nti gano amaanyi ag'enjawulo ge tugezaako developinga gajja kuba galina engeri gye gakikola mu kusisya ku nkulaakulana eriwo kati. You guys are always on the verge of technological. Anti mwe buli kaseera mubeera mu kuyiiya by'amagezi. We are more concerned Newankubadde with benefits. ffe tuli konsandi mu benefits ebigenda okuvaamu bye tunaafunamu. How do I say this? Oba nkyogere ntya? Parties involved. Kwegamba waliwo parties ez'enjawulo eziri involved mu kino. Practicalities and costs and distributing your product. Twagala tugezeeko okumanya kirasi ki product tugenda saasaanya tutya. I would be the first to admit Kansooke nzikirize nga nze. its needs, so do people of our stature. The fact of the matter is, if you come on board, how can I say this? Energy won't be the only green item produced. Yagamba mu kyema mmanya kikimu kyokka nti naffe kennyini ensonga tuzitambuza nga bwe kiteekeddwa otambula. Bwe mulaba muze ne mutandika okukwatagana naffe. Gano amaanyi si kye kyokka kye tujja osobola ogezaako producinga. Waliwo ebirala bye tujja otambulirako. Bamusimba akaama bano n'abasiibula. Yasooka okusija akaama ke bamukubye n'asiibula bano. Yabasaba bagira batula n'akwateko bayitewo. Abagambye singa mujja on board. Green si energy yokka gwe bagenda okubanga producinga. Bajja erudda. Ensonga eri waafande. Yabuuza kiro kyatuuseewo dikono ku ssaawa 3 ez'okumakya. Kati embeera ye eri etya? Titunaba kumanya. Era bagamba nti bagenda sindika bbi. Full report egenda kuba efuluma mu Nambiro. Njagala mu reporting egendi mu Nambiro. Nkitegedde. Mpozi n'ensonga endala. Bagamba nti Collins naye ku site abaddeyo. Collins ye kennyini abaddeyo ku site kona abaddeyo. Kirabika operation yabadde agigombyemu obwala. Okusinziira ku gempulidde. N'abuuza kati nkiyingiremu. Nedda. Gwe nkwetaaga wano. Amaaso be ng'ogakuumira ku ye. Butereevu. Ye ssebo ngenda kikwasaganya. Twayitawo ne tudde ebbali. Lusayidi ya supermarket. Yakwase kuba n'abaako ebintu byakima. Ziba teziri busango mutazze. Yajja agwirana. Yanoonya kojjaawe David. Ate kati gwe kyeki kulesi lwaki oli wano? Kirabika nno. Kale. Calm down. Wandibadde okkakkana bifo nga tanaba nakumalayo. Yamugamba kimukakkana. We gotta get out of here. Webituuse kati kirabika bwetaaga osooka ove wano. Abaamutwala waliwo abaakwatikuba ne bajja erudda. Abasajja bambadde ebiddugavu bataddeko obunanka ku matu. Abaafuluma bw'ati agenda okuzza amaaso ng'eno bataayizzaayo. N'asooka akyuka. Yakwase kuba n'ajja erudda. David, listen. David wuliriza. Just like we talked about before. The picture in the living room. Yamugamba nga bino bwe twabyogeramu. Ekifaananyi ku seyiri eno mu kisenge. Osyegera mu ddiiro. It's gonna be all right. Buli kimu kigenda kubeera oke. 6 Port City Sound. Duka. Mugambye ekifaananyi kiri mu ddiiro. Duka mwana wange duka. Tandika agenda.
musaba atawanyike. Kaseera tukajja kadduka kagambye kwate kuboddeyo eka ogenda kisiika n'ekifaananyi kiri mu ddiiro awo. Kirabika alize bagezaako okutraininga ebadde nga routine just in case singa ensonga ng'eno baali bagisuubira nti eribaawo akaseera konna. Ensonga ng'eno ng'eguddewo ekyokola ndowooza akimanyi. Yakwate kuba n'atawanika n'ajja ewaka kutandika ofefeta waba ziba teziri busa. Kumbe waliwo emmotoka eyali egguse mu kaseera ako kennyini. N'emmotoka bwe yajja ne parking erudda. Wabula bw'atuuka wano olowooza no tazzeemu okuvaako. Juya bali bagamba nti yadduse mu psychiatric hospital ddwaliro ly'abakataala. Ebifaananyi byafuna ebiseera ebisinga bimulaga abasawo n'engeri gye baali bamutreatingamu. Kati eno y'empisa we kajja yeekuba n'afunamu okukakkana. Yajja asooke yeggunde. Laba kati ate n'awulira nga kirabika waliwo asalinkiriza okuyingira. Abasajja nno bazze. Gyakwatemu ebyangu. Bisawo n'abiteeka erudda mu kasawo. Ngenda okulengera kuliko n'akantu kawandikiddwako David. Yajja ebbali. Aya ziba teziri busa. Waliwo ssebe yakwata ekubo n'ayingira. Era bw'atyo n'ajjayo ekyambe. Kayo kirabika oda gye balina yakumusaanyaawo. Kabaka n'ajja amwambalire. Musawuka ettali. Ono naze musekuzi mulungi. Dawudi yamanya nno bitabuse kalabaayi. Kwagala omufumitanga wa. N'asooka amuyisawo n'amugunda eri ku kisenge. Mu kabodi byonna byonna ne biyiika. Maama nnyabo. Gwe. Kyajjayo mujolo kata ssebo kimutuuzeeko. Nolabika osyaga ani gw'oyagala otuuzaako mujolo. Ani gw'oyagala otuuzaako mujolo. Ssebo kijijjayo mujolo kyagala musala. Wabula alina ebifaananyi byafuna. Kyokka buli lwabifuna ebiseera ebisinga atyuninga. Yassaako kata amusale ne gusooka guseka n'amwokya. Ataddeko kalino kajje. Wabula bwe kajja kabeera nakabulabo kamala. Kakola ssebo ne teaching generation ne bwoba omusajja. Gumba liddawo. Oba sikini eddawo. Ne guseka. Neno najja munyiivu. N'asooka amuliggula ekigo. Nabika osyaga. Yitawo. Nakumenya ensingo. Yayita wano. N'amusika n'amugunda mu meeja. Ayaya. Ate sinnaba. Yamusawuka alina amaanyi. Musawuka muli eri. Kati gwe ssebo. Yamaze ddo connectinga ku free phase. Kasyateekako basenga agattako. Kibasegeeza. Kaba kalabaaye. Ne kajja. Kasajja kajje. Kujja omusaawanga wa. Yayita wano. N'afuna mujolo endala. Kagendo ne guseka. Mwokya omugere n'akoona firiji. Stede. Baabado. Maama nyawo. Laba tabu. Kabadde ki. Muganda wange. Mujolo ekaye. Gwe ssebo. Lwaki weefuula omumanyi? Ne kasooka kamuyisaawo yakatikulirawo ekigo. Kata akasale. Maama nyawo. Kayita wano. Ssebo nako tekajjanyi. Waaka kayina. Mujolo kagikanyuza ettale. Kube meeja. Ne kafumitamu. Bwe kakwata. Kayina amaanyi. Ne kagiyubuluzaamu emmeeza. Hino beeguddeko. Ne kamuwujja omugere n'ayita mu kisenge. Aya basi. Ne kamulumbayo. N'akookya omugere ne kayitawo ne kagwa ettale. Gwe. Aya. Kano keetaaga bwana moze. N'asooka amusaako mujolo. Badange. Sinaba. Yasooka n'amufumita akayiso.
balomufumita akaiso n'ashituka. Kaiso kamufumise no kalabika kamutuninga kamujjayo. Sijja. Nasooka afuna mujoro 2. Aya basi. Kakano kagusheke. Neguddamu ne gusheka buto nateera. Neguddamu ne gusheka buto. Mukono. Sinaba. Nange wendi. Laba obwangu. Laba supidi. Mali kudusi. Wa. Gwe obadde ki? Bamushaje. Aya. Bamushaje mugu. Bala site kyawera. Wabula bagumu takaba nakaba tanyijira. Takaba tanyijira. Gwe nja kutema. Akyanonya balasi. Bajamufumite. Yakayulizawo gashya za ku kyalo. N'akamaliriza. N'akafumita ne mu kifuba. Gwe. Sibona kagala fanayi. Nzija ku Lusidiki. Yakayishamu ekyambe. Kumbavu. Musaa kuyingiza ekisono okiwulyanga kituuka. Era yakimwishamu n'akakashambu kimaze okunywera era ne kinywera. N'alyoka amusuula pembeni. Anti gunaba gutandika butandisha omukono. Yasa amaaso gyali. Kyava alengera ekifaananyi. Bino byonna n'abisarase n'abitematema. Bw'aba se bakonekitize ku free phase kiba kirala nnyo. Naye kennyini aba agenda maaso nakwenoonya. Laba tabu. Kana akamaliriza. Wabula kabadde kazenga akapangisibwe ng'abono gamba nti ndeese lukyafu wange. Alabika ye saizi yono. Naye kye bakola lukyafu bamuleka wansi awo. Aya. Kyeyakola n'asooka akwata ensawo ye badde muleese ng'ogasseko n'ebintu ebitooto bye yali yeetaaga. Kiri n'agenda okuzza amaaso okulengera. Waliwo abaali bakutte kubo nga bamutaayiza. Yo yamulema okgenda n'akyuka n'addayo waggulu. Genda okuzza amaaso nga neno waggulu bamutaayiza ab'amasuuti amaddugavu. Kagendo bamugobera ku lufu waggulu. Kyava ayitamu musajja wattu. Ne bamugamba olabika oshaaga gwe tukwetaaga. N'awalampa waggulu. Genda okuzza amaaso eno nga neno bamutaayiza. Maama nnyabo. Kaakati nno yagamba tufudde bannange. Kyeyakola obutaagala sumbukana n'abantu yayita waneeno nakkirira paka wansi. Yakwatamu kana akatambi n'ayitamu n'adduka asobole okweyongerayo. Bano baasigala waggulu nga batunudde. Yajja wabula aba agenda mutima ssebo ne guddamu ne gwesika. Era bwe gwesika n'addamu n'afuna ebifaananyi 2 ng'alengera ofumita omusaayi gwali guyiika. Kyokka ate ng'alaba asibiddwa enjegere mu kutya okw'amanya akame n'akasuula ettale. Waliwo abajja. Kakeno mu fasite gye baali bamuteeka gye yali. Interesting. Ono agamba kyewuunyisa. Should we class? Ono yasooka n'abuuza tumuteeke mu kiraasi kye. Ono agamba spiritual energy gy'akoola n'emuyingira mu adrenal glands yo yanjawulo. Side effect of the brain augmentation, perhaps. Era nga beebuuza amaaso okutangalijja kiva ku kikono ziyinza okuba nga side effect ziva ku bwongo. If it weren't for his energy readings, I would suggest. Katukole ki? Kono singa si energy readings ze tubali tufuna nti z'amaanyi njawufu ku z'abalala. Ono yandibadde atti wakati. Naye tewali kyakola tugenda sooka tumutereke. Kagino bagambye nti engeri gy'akola kye twandiise spiritual energy. Spiritual energy kubanga koora nga bonokosa amaanyi g'emizimu oba emmandwa. Ng'ogajja ku realm oba kye twandiise level ey'okubiri ewabeera emizimu. Ono agambye mu spiritual energy ye yanjawulo ku y'abantu abalala bonna be tugenze maaso n'okuyisa mu process eno. Oli n'amubuuza goloza amaaso g'okutangalijja kiva ku ki? Kuno amaaso g'okutangalijja eyinza okuba nga problem eri Congo. Olusobola ogezaako okugamba. Nambuza katukoze tutya. Kuno twandibadde tumugjawo. Wabula energy reading zije z'amaanyi nnyo tetuzitegeera. On the rooftop. Steps are being taken though to track him in. Tugezezaako omugobera waggulu ku rooftop.
n'atawanyika tetumanyi wajaze. Bo bagamba nti nebiri bye bakozesa otrigalinga abalala ye tebimukolako. Find anything? Olina kye waazudde? Anti tusobodde kusisikana kyo kyalese emabega. Waliwo akafaanakana kyakalese emabega. Student munne nabadde amukubira essimu tagikwata. Ade balina project gye balina okwasaganya. Olwedde yamweraliikidde kuba yamulese ku ssomero nga aliwo abasejjeeko aba tactical team. Kiri musyatu yakwatikubo najja erudda. Yalengera Miss Call. Kiri bwe kitamubaako abeera nnomo. Waliwo ssebe mandwa ekyokola ekimutuulako. Balabika baali bamututte genda mugezesezaako birala. Naye ate naye n'awaako waataapinga nga bw'onoogamba nti owaayi tubadde twagala kuyisa wano layini namba gundi ne weekanga ng'ate eyisiremu ekutte ku layini ndala. Bwe kiri ku sayidi ye. Kubanga bagamba ye akozesa spiritual energy. Akozesa spiritual energy. We're going to help you. Everything's going to be okay. Bino bye bifaananyi byafuna okussa ku ngeri gye bamukolako. Good. What is your name? Linnya lyo gwani? Very good. What is your purpose? Omugaso ogwo guli ki? Kali ye baali balina kye baagala bamufumba abeere. Naye alabika ye yayitawo. How do you know that? Labika yayitawo ye n'agenda ku level ndala nnyo. Kye baali bamwagaliza kyasooka ku kyabwe kye baali bakola. Balina prototypes z'abantu be baali bagenda mu maaso n'okukola basooja ab'enjawulo. Olwekyo kati yava mu bwasooja n'abanga amaanyi agage agajjanga bw'onoogamba nti oba osanga ku mizimu. Kyekyabewuunyisa. Ninga ayita mu process yemu ng'abalala bwe baadde babayisa mu process eyo. Mu kusooka baali bagamba nga bw'onoogamba nti eno damaged good. Ninga tebasobola kugisuula. Baagala basooke bamusitadinge. Kubanga oli yabuuza mukama waabwe tukole ki? N'agamba nti senga si energy reading zize yandibadde essaawa zino tumugjawo bujja. Nitwaga tusooke tumanye ekiki ekiri kitya lwaki kyawukana okusinziira ku ekyo kye twagala okukola. Tebaafuna bulungi mukisa n'atawanyika n'avaayo. Abadde abeera wa kojjaawe nga kojjaawe yamutereka. Kati bamuyigga. Mukazi wattu abaali wano eno. Lodi yamusindikira ka message. Kintu kye yasobodde okudduka nayo nakyo kye kino ekibaasha. Kakene ekibaasha mwalimu engeri ya kalikoda. Yakajjayo kalikoda. Mulimu engeri ya kalikoda. Era bw'atyo nassa akaaso kaawulire. Playinga. Hello, David. Ati ogamba ki David? Dr. Chen. Nze mpitibwa Dr. Chen. Into this, we've gotten to know each other quite well. But Yagamba nti bw'oba ogenda maaso n'okulaba bino kibakitegeeza tumanyiganye. that things have not turned out as I'd hoped. Era bw'oba okalaba kibakitegeeza nti ebintu tebyatambula nga bwe nali nsuubira. N'atambula dde muli. Lengera. I'm sure you know you aren't like other boys. Yamugamba nkimanyi kati essaawa zino omaze okakasa tolinga abalenzi abalala. Era gwe oli wanjawulo. I worked as a geneticist for a project I first believed would benefit mankind. Agamba nti nakola ne project kwegamba yakola yali geneticist. Ng'alina project gye yali akolako gye baali basuubira nti ejja sobola okugezaako okuvaamu omulamwa ogw'okuyamba abantu aba bulijjo. David, we're one of the first subjects. Era ng'agamba nti bateranga okugezaako okufuna abaana be bagesezangako bye baali baagala okukola. Abaana baafunanga bamulekwa. Era gwe David gwe ali omu ku ba subjects be twagesezaako mu laboratory. If a child showed promise, they were sent to Dr. Jenkins to have their minds cleared of all past. Era ng'agamba nti ebiseera ebisinga omwana bwe yalaganga progress nga bamusindikira Dr. Chen nga bamukiriyalinga mu byonna byonna ebyayita nga bamubrainwashinga. For what we have done. David, I want you to know that this facility is where I spent the worst of my days. Era ng'agamba nti okussako ebyo baali bakoze tebasobola gezaako byenyumirizaamu. David kyenjagala ogezeeko otegeera eno facility gye nali nkolera gye namali ennaku zange ez'ettabbo kamala. It's almost strange to say the name. Kali n'asooka amuconnectinga ku mukyala. Byonna biri ku kalikoda. Bano basooka ne beebuuza olina w'omulengedde ko ntugezezaako okuyita mu local feeds. Omulabye gy'abadde ayise tebamanyi wajja dda. You even remember me. Kati omukyala omusawo yali ayogera. Agamba nti essaawa zino oyinza okuba nga bino biwulira.
era nga nsaba kimusima kiki wafuuka simanyi na kumanya oba osobola ogezaako okubanga ontegeera naye ng'essaawa zino waliwo kyogenda maaso n'ogezaako okubanga onoonya kyonoonya kirimu gwe kennyini waliwo ekikutuukako ekyenjawulo era ng'agamba nti gwe tokitambuza era tokitwala ng'abasigadde bwe baali bakitwala gwe kikyo kyanjawulo kati nosiba teziribusa bamusindiseeko no prototype endala bali abo badde ku fields bagambye bamusindikire 5 6 pozi ngogasseeko ne 7 mukazi watwalengedde ono n'atadde bunanka mu matu waliwo abasawo abaali mu organization eyo era abaali bakulembeddemu programu eno ey'okubanga badevelopinga abaana bano obafuula ekyenjawulo kubeera basooja wolo basigala luvannyuma nti kye baali bakola kyali kikyamu ne bagezaako okwagala otawanyika abavueyo ono ye yali mwawufu era yabeewunyisa nnyo kamala nti ye talinga bali abasigadde kuba bali abasigadde bwe baba bakola bye baba bakolanga baali tebakyasobola kukyuka nga bafuuka ekyo kye baba baagala naye ate ono alina engeri ssebo gyavaayo ate y'amaanyi agage gaafuna gaawukana ku gaabali be bakola kati abasawo baali bagezaako mulabula jasiika esenga abagezezaako okuddamu oteerera nateera bano nno basagyeko zino ze lwaki bano batusekola ebyasooka ombuulire simanyi kiki kye batwetaaza gwe siina kadde kakunyonyola gyatugende bagambye musimanyi watoloka mu psychiatric facility sikutegeera naawe mulabika oli schizophrenic ama ekyo kikolera ddala amakulu bamusindikidde 3 bamusindikidde bwabwana kuba 3 siteekeye kalino kano bwe kamulengera nekajja kapulaningirewo nekajjayo kamba njagala wekaaji kwe kusiba ettale nekabuuka baabado nekayitawo paka wansi kama lutuuka wansi oli naayitamu ayigidde munda mukuyingira munda nekalemerako njagala olabe musatu akute nakyakumukono amugamba tandika gwe bino ebitu bijjeemu katemba bano abazze si bakusindika mannyo musatu agezaako ofuna sitole yekyo kyali kuba naye takitegeera bayitawo ne batuuka pembeni nakyala naagudde kabaka asazeeko sokodde ebbali oyo simbwa tajanya sokodde ku kido n'asooka afunye ennyondo ne bwagifunya bufunyi olengera ng'ejjiramu olusannyalaze ne luweevu lwa hiti yasooka n'asindika nakyala avwewo kabaka kanina ayagala musekula wabula ali nnomu asobola okwewoma asobola okanyuka ku nnyondo wabula bano gye bakuba muganda wange gihevwe agiraba gwe banaatomera omuti katonda wattu kataamokye wansi waadanye ne guseka kasajja katabuse lwati tanabagattako ayagala kasekula nga ali nnomu ne kamuwujja ennyondo nakyo kalandinga straight kutaka maali ku dosi ne kalyoka ssebo kapika ono yagamba akasajja nkakoze eki bannange akasajja nga kafuukidde kye baawalula tanabateekako najja asooka eyesetinga gwe kasajja gwe naye mpulira nkusobola ne kajja kasimbwa dewoman ne kalyoka kasembe yagamba nedda wano kyewo towakana nedda kagenda atandise okulengera bino bimunyiiza bimugirako ddala waya alinga abalengera omuzimu yagamba bambi anti David baako kyokola yamusika namusuula wansi zino engumi zamukuba ze za bulijjo teziri modified kasajja kamuli bubi ne kamusawuka ettali bwe kajja akalaba sebo ne bwabeera nnomu mwangu wabula jasi okugu tekubeeramu energy ekikonte kibeeramu energy wewe
we kugute kuli mu Just Energy olukokola mucakula nyondo wa kabaka yasiraidinga paka eno mwala wabula wa mukubya ali nomu mutufu naye yewunya amanyi gyagajja nakyala amulaba ntabitegeera mukazi watu byamususyeko dda kumbe Simbwa Deomani akomyewo Simbwa Deomani akomyewo gwe ssebo tegunnagwa mwokyerawo bwobugere ogenda busambuliyani yakasika n'akagunda ku meeza gasyambwa gyakukyalo ku mbaavu ani gwe weewujjirako ebyo ebyabaaje nze baneewujjirako ebyabaaje tereera ssebo ne kajja kamumalirize nze tebaneewujjirako byabaaje ne kamukwata mu bulago kume n'abalala bagguse bagenda osekulata amanda tebagatuuza kwono amanda sebo bagatuuza kwoli bali babasindise kutta abaatawanyika kannakyala ne kamusalako banange kawujja emigere kasekula kakutuuzaako banaye kakuba nono nasooka afuna lekagwe kakendo bamukuba kakota ono wafaalu bemibala wamigo badaye bamufuukidde ekyokoola nakyala afunyemu okutya gwomusajja gwe bakubanga eyababidde obugaali kyekyaki soka ne weebuuzaamuko gwe ssebo basooka ne bamugunda maama nyabo kino ssebo kyamutuuzaako omugulu kakeno baagala munyiga bamuggirewo ddala musaatu atandise okuluzinga baabo bulamu babatumire babagamba mugende munyige tumwetaaga nga emumaze omunyiga kumba aswikinje kakendo obwedde ali ku nnomu ataddeko onompulirira gwe nyabo gwe yakuba kano gwe ssebo ow'emiggo gwe yayimirira namuwujja swip mujja kumpulira laba eno gwe mutuuzaako yamutuuzaako embi mu kifuba maama nyabo laba tagali kimutuuzaamu gasiyambwa takukyala nonna alandinje abeewulira kasaswikinje bakuba emiggo muganda wange naye bano baleka basaaga yaddamu nasituka butona kati najje nasooka afuna faalu waliwo eyewujja yamukubira mbwengula oyo n'atereera kakati gwe laba dotabu yabakuba bakubyaki tereera kubona emiggo muveeko aye tebawulira kano yakakutula okugulu n'akafumita ne mu kifuba kawedde unaye nasooka amusekula n'alandinga kubona emiggo anti wewulira osekula kifaalu kansooke kuba egyabaguta ja kudda mu layini osaaga ate dda wano n'alyoka amukakkanako bwaswikinga ssebo naye abeera sitoola endala nnyo banaye abasobola zino kati aba yakatabana oba bakula ba super soldiers naye sofa kati yakanyiga bano oyo n'amukutulirawo banange nakyala abadde werudda nga alaba ensonga nno kalabika kalabaye gwe David gwe wayisebo Dawudi amuyita aveeyo Dawudi
gwe ssebo Dawudi n'alyoka aswitchinga n'addako zeeyo ku origino. Lipooti ezze anti muna initiation B baalemereddwa. Kisoboka kitaleka naawe. Yabuuza Collins ayuda wakati. Alabika ali ku facility. Njagala osooka onteekereteekere emmotoka. Njagala kwata kubagenda sooka kulengera yini. Njagala kusiikana yini. Nagamba kale afwandi. Oyagala okakasa nti wandyagadde kikola bw'oti. Kubanga nodde ndowooza kino kyama. Pull up the isolation room. Sooka ogulewo isolation room. Bana ye bonna be basindiseewo ly abasobola. Yakirabika aliwo ow'enjawulo gwe baali bategese. Niyagamba gula wa isolation room. Ne bagiggula. N'akwata ekkubo n'avaayo. Yuyo. Subject. This is your controller. Anti subject nze controller. Awaken. Njagala osooka abo bamalirize. N'azuukuka. Balinayo kirabika. Katonda wange. God has nothing to do. Katonda wo zino ensonga taziriimu baaba. To this masterpiece belongs entirely to me. Era ng'agamba nti yo masterpiece ebo gy'olaba yange. Yange nganze binafusi. Osyegeera. Katonda wo si yali mu kino. Era nga tuze erudda. Bwe batyo baakwatikubo ne bayitawo. Niyagambye basooke bamuteekereteekere emmotoka. Nabayagala okwatikubo ogenda okyalirako ababuzi ku nsonga eziriwo. Yajja erudda. Ate no kirabika ye boosi ye munene. Yakulembera facility eno. Aya. Fujitaka-san. Fujitaka-san. Surprise. Anti kyewunsa okubanga ozze. You have a different agenda then. Explain to me what Collins was doing at the public high school without... Yagamba njagala osooka omuli Collins abadde akola ki ku public high school watali nze kumanya. Oba nga talina permission yange. Nabagamba ensonga ziwesekeddwa kubeera za munda. Didn't feel the need to contact you. You didn't feel the need. You need to remember you are in the service of the organization. Yamugamba kirabika gwe kwegamba kubanga onangambye nti okussa ku kye twakoze tetwalowooza mbu twetaaga tugambe. Namugamba ti wawulidde nga teweetaaga kuŋŋamba. Naye nga ate weerabidde nti oli mu service ya corporation ffe tukutwala. Omulimu gwe gwagenda maaso na kusaavinga si kulowooza. Ffe tulowooza. Wulira. Perfectly. Kitegedde bulungi mukama wange. Information for phase 2. Kati njagala musooke mupe information ya phase 2. You haven't even provided us with evidence that... Tiwaliwo bukakafu mwatuwadde. And for these subjects. Nti ebintu bitambula bulungi. I want proof. Njagala bukakafu. In the first place. Singa kiwayogedde mu kusooka nti oyagala evidence. Collins. Sooka omuleete. Muleetere. Mr. Collins. Mr. Collins. Mugamba aggulewo. Muleetere. Kwate kuba agenda amuleetere. What is this? Kiki kino? This is a masterpiece. Eno ssebo gy'olaba masterpiece. The ability to draw finite amounts of energy from your precious spirit world. Yagamba nti neesobola ogezaako okubanga edrawinga amaanyi ag'enjawulo okuva mu kye twandiyise spiritual world. Obeys me and me alone. The brilliance is that ewuliriza nze. Nothing of their past. They want nothing. They feel. Ekirungi kya byonna okussya ku ngeri gye twabakola. Tibaagala kumanya byayita. Bo bagoberera kintu kimu kyokka ekiba kyogeddwa kutta. Bw'awulidde okutta abadde alumbye. Aside from that, he's simply a mindless puppet. Era ng'agamba nti ng'ovudde ku ekyo abeera just mindless puppet. Kaba kamoduli kali awo katategeera. Personal experiment. Excellent work today. Mulimu gw'okoze gubadde musufu olwaleero. Why wasn't I informed of... Lwaki temwangamba nti mugenda maaso n'okukola ate bano? Just you focus on serving your purpose. Anti nze nabadde njagala nfokasinge ku kyakuweereza ki kye weetaaga. Wabula si kyakukanga. Aya. Very well.
kirungi I will inform the organization. ngenda kuinforminga organization ku nsonga eno kona excellent. Be of any other service. bw'oba olina kye weetaaga kyonna ekirala ffe weetuli okuweereza. n'akwata ekubo yeyongereyo bosi afwandi. tene mu kaseera kano nga tuvuddeyo twadde erudda mu kibuga budde bwetooloola nagambye ssebo tuli ka action pact ka thriller ka sci-fi byonna muno. loole yayitawo najja ebbali kati yajagezeko siikana bambi kannakyala wa gye kali kajja kamunoonya ali wano okusyako ekyo kye yali akoze yali atandise okaaba yali asse abantu ku nsi yakatu kyayita suubira nti asobola nokkera ku makya n'akola kamusiikana ali majiga. Auntie David, you're okay? Are you okay? David, I can't hear what you're saying. Munaye sikutegeera. Tonkwatako. Teyagala bintu byamukwatako. I can't do this. Sisobola kikola kino bannange. Lwaki? It's not gonna stop. It's not gonna stop. Yansaba kimu singa bisobola okulekeraawo. Singa bisobola okuyimirira. It's okay. Kiri okay? Kiri okay kakana. Jja kubeera bulungi. Gwe kyolina okukola kussa. Sika omukasa. Ati munaye ononsonyiwa. David kasobodde okumukakanya ziba teziri busa atolooza tebakassekulirawo buleti. Abajambula bakassekulirawo buleti. Eno bakyajeko ennyumba byasire bisooka bivuga basyajeko amaka nakyo abamwokyerezaawo buleti nayitawo n'agwa ettali nayitawo n'agwa ebbali. Yagaba basekula oluggi bwe batyo ne basekula oluggi ne bakwateko bayingire munda ne basooka basuulayo gaasi ne bakwateko bayingire munda balabe. Gwe batuuzaako tadda ku busungu obuli wali munda gwe batuuzaako tadda bantu banyiivu munda eyo wabula gwe batuuzaako tadda mbakutuuzaako ne bakulekawo maali kudusi gwe batuuzaako tadda emu buli gwe batuuzaako ennyondo tadda buli gwe batuuzaako ennyondo tadda. Wewe musekulirawo n'alandinga kubirawo tebakubuuza waliwo eyamuswamu akayiso kuba akayiso musaatu nayitawo mwokya n'ennyondo era bwe batyo bayitawo ne bamwetika balina gye bamutuusiza genda okudda engulu bw'ati bamusibye eddenjege ne bamunywereza akatebe genda okulengera nga kojjaawe. Anti David oli bulungi kojja kiki ate kye bakoze munnange jaawe ssebo yali munnasayansi njagala osooka ompulirize bulungi owulira. Waliwo okwegamba ebintu byenjagala omanye sirina budde bungi.
Tell me you trust me, David. Gwe mbulya nti oneesiga David. Ngamba nti oneesiga. Mugambye ngamba nti oneesiga. That's touching. A little cliche, perhaps. But nevertheless, I do feel sorry for you. Ekisinga okunkwasa ennaku nti kwatibwa ennaku gwe. Is it? Kabakaze. I always wondered how you survived. Bulijjo neewuunyanga engeri gye wasimattuka. Lies they told you. Okusinziira nga neebuuza bulimba ki bwe bagamba. To tell yourself. Bintu ki by'obadde ogenda maaso n'okweyigiriza oba okwegamba? Kyesitegeera. Does he? Bwe kimwetooloola. Andre, I want you to tell David everything. Njagala ogambe David buli kimu kyonna. And if you lie, bw'olimba, well, I'm going to hurt you. Then ngenda kulumya. But more importantly, naye kisinga ddala okubeera ekikulu, I'm going to hurt young David. Ngenda sooka nnumye David ono omuto gwe ngenda okunyiga. Yes. Kiweddeko ono perfect. Njagala mubasaanyeewo. Ekisebo kyoyagala tusaanyeewo. Njagala byonna. Na buli kimu kyonna ekiriwo mu kisaanyeewo. Tulina information emala okusobola okugezaako okuba nga tukwasaganya feezi ey'okubiri. Kati era abasajja abakolayo bo tubakolere ki? Bagamba nti greatness never come without sacrifice. And neither would the sanctity of our planet. Then kati awo kirungi bwe baba bamufunye. Njagala mbisaanyeewo. Tusaanyeewo bikisebo. Byonna njagala mbisaanyeewo. Buli kyonna kyonna eky'obukakafu ekikakasa ku bintu byaffe mu kijeewo. Tulina information emala okusobola okwegamba okukola feezi. Yagamba ati abasajja abakolayo ku facility tubakolere ki? Abasajja abakolayo bagamba nti greatness never come without sacrifice. And neither will the certainty of our planet. Kwegamba ekyakabi tekisobola kutuukayo watali saddaaka. Ate n'ensi yaffe ogezaako tambula obulungi. Era twetaagamu ebintu bya saddaaka. Kati bonna mubajjeeyo. Siina gwe neetaaga abeeyo. Buli kimu kyonna bakisaanyewo abakolayo n'ebisigadde byonna. Kale bambuuza bye bamubuuza n'agaana. Ono kye yakola yakwata bukwasi ekkubo n'ajja ebbali. Nedda. Tell me, Andre. Kati njagala ombulire Andre. Put the gun down. Teeka wansi emmundu. I can't. Sisobola kubulira kyoyagala kumanya, sigenda kubuulira. It's gonna be okay, David. Wama kigera kubeera okay, David. I can't. Andre yogera kono sisobola. Mbulira kati kono ŋŋaanyi. Give me. Leeta emmundu kirabikona asinika busini simannyo. Kubuuza ombulire bye neetaaga ogaanyi. Yamusyako n'amusekula bullet. Amusekudde bullet amugyeewo. Amwokyeza. Era omuto waali musaatu yasooka n'akuba omulanga. Kyali kizibu mu kaseera kano kejjidi. Yakuba omulanga. Kabaka n'akwata ekkubo n'ajja erudda. Eri ssebo n'afanda alagidde facility bagisaanyeewo. Teyagala balekewo obukakafu buyinza baleetera amatigga. To David. So. Kaakati. Goodbye. Weeraba. Kuba kirabika naawe tutulira kye tugenda kwetaaza. Ssebo naye amusiibudde amugambye nti weeraba. Bwe batyo baleeta abasawo abagenda okumuggyawo kimaliriza. Era bwe batyo baali baleesera ebikosebwa. Yeekojja musaatu bambi. Kubiddewo bullet muteeka erudda. Baleeta masiini. Ne baziyisawo mu ngeri ya kimpowooze. Kwe kuzireeta pembeni. Ne bajja bakoleeze. Baagala kumunaaliza ddala. Bitu byamusekuza bumeme. Ne bagatta ku mutwe. Imagine. Kakati nno mumusekuza amasannyalaze.
bifaananyi byatandika okudda. Why? Waliwo ebibuuzo bye njagala okubuuza ebitonotono. Baagala kulaba oba kye bakoze kikoze. Why? What is your name? Linnya lyo gwani? I have no name. Nze siina linnya. Bw'oba tolina linnya. And what is your purpose? Kati omugaso gwo guli ki? Revenge. Yagamba revenge. Kakali n'amaze okussaako. Maze okitegeera nti ali mu personality bbiri. Waliwo eri endala eyagala okuwolera, ne wabaawo n'endala enjikakamu. Kati eri eyagala okuwolera mugambiddewo nti gwe oteekeddwa okumanya kikyo kuwolera. Ate kati ayagala kuwolera. Bamutiddeko jjana kyabaamusse. Ono abadde agamba twandibadde tutawanyika bifo nga tekinaba kubeera kikeeki. Kumbe headquarters basindise tactical unit ebasaanyeewo. Nagenda okuzza amaaso okwekaanya. Sooka olindeko. Ate bosi waffe yennyini yayagala otulaga yayagala otumiza omusu. Kino nga kiba kyewuunyisa. The organization will decide my fate. Yagamba kati organization yayagala ossalawo entuuko yange. How ironic. Kyewuunyisa Katonda wange. Ye mwennyini n'asooka ajjako obuwaani. Njagala olabe. Ye mwennyini n'asooka ajjako obuwaani. Kumbe yali yeekola n'afuuka ekirala. Banaye ayina obwangu yabayita mu buyisi bonna. Ye kennyini wa bulabe. Katonda wattu. Kino kisituka. Wa bulabe okamala. Kifumitirawo. Alabika yasobola okuswitchinga on na switchinga off. Nengeri gyakikwasaganyamu gyakikontrolinga. Watabu. Ayina speed. Temanyi ya Daudi. Kakali no njagala wekanyi. Bakayise the kill order. Malisa nazaamu akantu ke. Ne Collins yafunamu okutya. Bano bagenda okujja. Yagamba kimu what the fuck. Nasyako bwani afande. Nsonga ndala nnyo. Afande is bad news. Bunono busoja bumusalako. Nasooka abubala bwonna. Ne bujja mu bumwokye. Kakati nagambye ali mu personality bbiri. Kali amaaso go mbiri tegakyatangalijja. Imuli eryaka. Kasita lyaka ng'omanya kati ataddeko. Oli owokubiri yazze. Yayita wano. Kano n'akasekula evviivi. Kyabukola. Muganda wange. Kana akamasanyaze n'akagakubya. Tereera dda mu layini. Saagala muntu ambuukirako nga jjanji. N'ayitamu paka erudda. Bwe batyo basooka ne basyako amataala. Bamuteddeko amataala omulaga nti kino kirabika katandika butandisi. Baleese eno gye beesiga. Ino sebo bagyesiga bagyewulira. Lwoli ye musaje kagendo gituuzaako nga wa. Gikubaakubako nga wa. Bane engumi emiramire. Neryoka. Bamutuuzaako ennyondo. Badange. Kuba ennyondo mu lubuto n'owulyanga akabeddo konna. Tereera. Ate sinaba. Damulayini. Nasooka ajja kafe kyetereera. Labe eno. Bamusekula n'ayitawo n'agwa ettali. Akasajja akafuuse akasajja. Jangu wano. Kasooka kamugunda kamutadde ebbali kamugunda obadde otya gwe. Yakanyiga eriiso. Yakanyiga eriiso oba tekawulira. Bale kakuba. Kali kasekula kagunda. Kamuyisawo paka ebbali. Kumussaamu olujegere. Tereera. Bwe katyo ne kamusika ne kamuwanika mu bwengula. Gwe ssebo weefudde kiki. Ne katandika omutujja. Ne katandika omugunda. Weewe.
Badde otya? Badde otya? Remember the pain. Ha! Remember the pain. Jjukira obulumi. Sebo kamuli bubi kaagala munyiga. Manyi gayina gyagajja kulengera omusawo ono omukyala. Kabaka Wangi lujegere yalukutula n'asooka avaako weevu. Ono agudde kakati gwesebo kaguseke ava ku kyajinga amukuba giri ezo Mali Kudusi Wangi olowooza nno nakyabiraba eriiso limu kati lyeryaka. Alimu bantu bbiri alimu powa ne Lokyafu. Kino nno kikyataawako. Lokyafu abajje tewaba kunyega, kuba kusekula, kuba kuguuda n'asituka. Labeni mwisawo n'amuteeka wansi. Mwefulaano bajjowaji yamukwata omukono. Ono akyalwada agukutudde dawali. You will have a choice now, David. Despite the chaos, you can find that path to happiness. Yamugamba nti For you, in this kati olina ekyokusalawo Dawudi that you will ng'ovudde ku nsonga y'obusambattuko bwonna okyasobola ogezaako okufuna ekkubo eryo ery'essanyu era n'oyitamu. allow the pain affect you, then you can choose how to manage it. Era ng'agamba kati obulumi bwe bukwata ekkubo ne bugazizaako okuyingirira, bugezaako okwafekitinga, gwe kennyini osobola osalawo engeri gy'obbuma ne jingamu ne butakuyisa bubi nnyo. Kifumita n'akisalaasala n'akakasambu akirese ku ttaka. Aya ati ebintu byatambudde nga bwe mwagambye. Businessmen ng'ogasseko ne politicians bafa ku kintu kimu kyokka. Olina ife okulowooza nti gavumenti tejja kuyingira mu nsonga eno. Tulina kontenyense. Kirungi. Yagamba nti okuva yanga bwe yava buli kimu kyonna tugezezaako kikwasaganya. Phase 1 ekakasiza nti yakabi. Tunaatera ogezaako ku implementinga phase 2. Era singa musobola ogezaako okugumiikirizaamu kijja kukwasaganyizibwa. Overconfidence gy'oyina eyinza okuleetera okugwa. Osegeera anti nkitegedde bannange. Ojja kuba ojjukirwa olw'amaanyi g'ono bw'otadde mu kino. Era tukusabira buli kimu kikutambulire bulungi kono mwebali nammwe n'abakame baayogera nabo. Kakendo bamugamba nga bwe kibadde kisuubirwa. Abataano bamukkiririzaamu era naye n'asiima okuba nga babaddewo ku lulwe buli kimu kyonna akakasa kigenda tutambula bulungi. Aya butereevu. Ono yakwate kuba jawulugumya akafwanga. Anti facility tumaze ogijjawo. Wabula unit tumulabyeko. Musaanyewo obukakafu n'ebisigali tujja bikwasaganya. Waliwo kye weetaaga okumanya ngenda kikusindikira olabe. Kono kisindike tulabe. Ne basooka bamulaga. Bali obwedda prototype gye beewaana nayo. Kitegeeza Yanga amaze okubeera aweekend. Yanga ali aweekend. Prototype obwedda gye beewaana nayo ate olowooza teyasekuddwa.
There's so many things I want to say to you. waliwo ebintu bingi byenjagala okugamba. Journey is one you must walk alone. If I'm not with you now, I just want to say I'm sorry. Era nga yamugamba nti wemba kisobodde gezaako tambula naawe ng'oli weka kyoba omanya nti nsonyiwa munnaye fasiti bagisaanyizaawo wabula kali katawanyise kayeni lori n'akwateko n'atambula agende kakaino kali ka tabbu ne rodi wa tabbu njagala olabe ekinaddirira nabagambye kayitibwa ka kill order ebadde video splash nga bulijjo ne buno bubangayo tubukolanga nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde twatuusiza emigo gya sinema gyonna tujja kuba tugiraba buli lwakubiri nabagamba tubeera ku Tavern Woods buli lwakubiri tubeera ku Tavern Woods ebeera movie night mpozi ate buli lwakuna tubeera Kakiri Gardens gye tuba tukikubira kale n'olwekyo muyitangayo ne tusobola ogezaako kifa bakula live mukama abankumire mweraba Tavern Woods eri awaggulu e Kabuusu emabega wa plan B aya basi mukama abankumire mweraba